kitalo ddala obuwangwa okudobonkana kukula erifaanaganako bwediti okutuuka to the extent nti abasiyazi bayambadde bulungi nnyo ekitiibwa oba culture y'Abaganda ne bateekako n'amakooti nga bambadde obusuuti abasigadde bwe batyo ne bagenda mbu bakole okwanjula oba embaga eri official mu buwangwa obufaanaganako nga obw'Abaganda. Ffenna bwe tumanyi obulungi nti tebakkiririza mu nsonga za kulya bisiike oba biyite ebisiyaga. Amazima ga Katonda nange mpulya kati nno oyo mwana Muganda waffe wawano mu ggwanga erya Uganda, besides okubeera nti mwana munna-Uganda wabula Muganda, mu kubeera proud okubeera nti ye Muganda n'asalawo embaga ye y'ekisiyazi mwana wattu ateekeko atayi ez'Abaganda kyokka ate ng'enkola y'okusiyaga teyasiguka walino mu ggwanga erya Uganda, yandiyambadde ng'eyo jakkiririza ebisiyaga gye babikkiririzaamu n'eyo gye byasiguka ate sinayambalanga atayazeeyo oba culture yeyo kubanga bo be babikkiririzaamu. Naye ffe ng'Abaganda ne President Yoweri Kaguta Museveni yesu omulungi tabulako kamugo naye yabigaana. The reverse is true. Kyonna ky'oyinza okubeera ng'okitwala. President Yoweri Kaguta Museveni abangi nnyo bamwagala, bangi nnyo tebamwagala. Naye mu abo bonna bamwagala oba batamwagala, at least yatugaanira etteeka ly'ebisiyaga eryo yabigaana. President Yoweri Kaguta Museveni etteeka ly'ebisiyaga simanya biki eryo yabigaana. Naye point yandibadde nti bandikoze byonna bye bakola naye ne batavumaganya naddala culture ezikkiriza mu kubeera nti ne bo bali straight okitegeera ne basigala bo nga bakola bye bakola mu ngeri yaabwe. Kiba kibi nnyo okwambala ekkanzu n'oteekako entalabuusi n'oyingira mu bbaala. Yes, kiba kiraga image ya njawulo. Kiba kibi nnyo okwambala ng'omufaaza ne bakusanga ng'olamuza malaaya okitegeera. Obeera tokoze bulungi ate sijja ku binene ebitiibwe biyinza okuleetera omuntu omulala okulowooza mu ngeri efaanaganako bw'eti. Kintu kirabikira ddala ng'Abaganda abagirira ddala ebisiyaga. Katonda wange.